yali embeera emukubye kubanga Musa wano yatakimanyi kyagenda kutumwa. Musa embeera yali emukubye nga adduse okuva e Misiri gye yakulira ng'omulangira. Namanya nti kaakati sikyalina bwe naasigalayo mu lubiri bagenda kunkwata, bagenda kunzita. N'anoonya gy'addukira. Bw'atuuka mu nsi eno anoonya akalimu nga bwe bonoonoonya kiki ekinaakubeezaawo. N'afuna bw'alundira era natandika okulunda. Naye bw'alaba ekintu eky'enjawulo, Musa yagezaako okwagala okukitegeera, okukisemberera. Nga bwe wasemberera ng'olaba abalokole balina ebintu bye bakola noga kagende eri enjiri. N'owulira nga tulina ky'oyagala okwongera okutegeera oba mu Katonda. Ng'owulira waliwo ekintu ky'owulira nga oyaayaana okuyiga. Kati okuyaayaana kwa Musa kwe yalina yawulira eddoboozi nga limuyita. Nga Musa n'ayitaba nti nze nzuuno. Musa teyayitaba ng'ayitabirako abalala, naye yayitaba kyenjagala omuntu nti Katonda bonna baatuma bamala kuyitaba nti nze olw'ensonga tweggyeko ekibiina kiyinza okuba nga kyekikulemesa okuweereza Katonda. Nina omuntu omu yagamba nti nandiwadde ekimu eky'ekkumi, naye ate nga waliwo atamukkiriza naye nga sente si yazimukolera. Buli lwenziwaayo bwe nti ono ayomba, kyokka ng'ayomba sibba, ayomba obuyinza kala amuzaala naye nga tamanyi bulamu oli bwayitamu. Naye n'agamba nti yaŋŋaana okuwaaki ekimu eky'ekkumi. Embeera yamukuba, embeera n'emukuba. Era bwe yamala emirimu gyonna n'okutoyiringa n'obulamu nga bugezi ki, yamaliriza n'akubibwa ebintu byonna ne bikubwa. Embeera n'abeera ng'awulira ate ayagala kuddayo mu busibe lwa nsonga ebintu bye tebabeerangako protection. Nga buli lwayagala okuweereza Katonda waliwo gw'alina okuteesa naye, nga waliwo ekintu kiri mu buyinza bwo okikola kubanga Katonda ayise ggwe. Ate ekyokubiri, omukono gwa Mukama gwe gukibikkulidde. Tegunnabikkulira oli tamanyi ayinza okuba mulokole oba si mulokole, tamanyi maanyi na nnono eno gy'okola kyetegeeza. Gukimanyi omuntu atya? Kati buli lwogamba kamala okumubuuza, omubuuza biki by'atamanyi. Ekyokubiri, bwe baali bakuyita naye. Ayinza okuba ng'olina bw'omuyita oliwo okuyimirira naye mu ngeri emu ez'obwa Katonda olina kubeerawo ng'omuntu atya? Kubanga omukisa gwaffe gwonna guva eri. Kati buli bw'okikola nga okikola ku w'ekibiina ogenda kutendewalirwa. Musa n'ayitaba bw'atyo. Bw'amala okuyitaba amutuma era ng'omuntu omu nga talina gwe yeekwasa gw'ajja kwekwasa nti ate onannemesezza. Abantu bonna Katonda be yateekako mu Musa okumuwerekera baali tebasobola kuziyiza Musa. Era bwe bamuziyiza kitegeeza nti yali tannayitaba. Baali balina kugoberera ye kubanga ye Katonda bwe yakola ki? Kiringa bw'olaba Katonda bwe yayita Adamu n'amuteeka mu lusuku oba bwe yamukwasa obuvunaanyizibwa. Adamu teyategeera nti Katonda atadde mu lusuku ng'omuntu atya? Ono yamumuwanga mubeezi. Adamu amala kubulwa ssanyu, ono yamuleeta kusanyusa Adamu. Yamumuwanga mubeezi n'amugatta ne babeera omuntu omu kubanga yamutonda kumujja mu ye. Amiina. Kati kyakola obuzibu ku Adamu okunyiiza Katonda kwe kwebuuza n'atayimirira ng'omuntu atya? Omu. Ekyo kasita yamala okuba ng'awuliriza ono kyamujja ku layini ya Katonda. Kati naffe bwe tuba mu maaso ga Mukama ayagala tuyimirire buli kiseera. Ekibuuzo ky'ogenda okwanukula mu maaso ga Mukama tekiriiko munno okuddiramu. Gwe wekka mu maaso ga Katonda olimu gwe wekka. Singa Mukama yakutuma naga nti
ekkanisa eyo njagala ebeere ng'etukula nga buli lunaku. Bw'ojja n'ogamba nti ate baagiddugaza nnyo leero, ebyo tebikwata Katonda. Katonda ayagala kye yakugamba nti kugikuumba ng'ekola ki? Ng'etukula. Oyinza ogamba nti nze kino sikisobola, naye mu nnyumba ya Katonda nagambye teri atali muweereza, ate teri atalina kyasobola. Eno mpagi bw'eba eyimirizibwa nga tugiyimiriza, eri omuwanvu ng'ajja kukwata waggulu, n'ebaayo omumpi ng'ajja kukwata wano, n'ebaayo omumpi ng'ajja kukwata wano. Buli lw'okwata omuwanvu ayinza obutasobola wansi, naye kyokola